Hello baby ogambota. Naye sigambo gambocha. Bannange jangu noonye munnaye gwe ng'onyirira nnyo bannange gwe n'ogenda kufuna nno omubeezi. Oyagala afaanana atya? Njagala muzungu. Muzungu ng'afaanana atya? Afaanana nga Brad Pitt ng'afaanana nga bannange njagala omuzungu omulungi naye gw'olaba nga sisitawo nze nga mujaamu. Olwo oli kikazi kirungi. Lwaki toyagadde Bassekiganda? Bassekiganda bali wano. Bassekiganda bannange. Bassekiganda nga mbagezezzaako bigaanye. Gezaako omulundi ogusembayo. Ogezzaako baawa? Uganda, South Africa, West Africa. Kale bayaaye balimba bulimbi. Lwaki togezezaako ab'e UK oba ab'omu America oba abawana e Netherlands zisenge? Ati n'abo bonna ana omanye ebya online oyogera naye oteekamu ne ssente ogula airtime no omanyi baagala nnyo zi videos n'obakubira ku video na oluusi omu akugamba mpereza ku ssente ng'ate abeera eno Bulaaya. Iye akusaba agamba mpereza asooka nakubuuza okola ki ebintu ebityo. I understand, my sister. You are so disappointed. Nogamba oba okyuseemuuko. Bakumazeemu amaanyi ababeera eno ate be bakusaba ssente ng'ate gwateekamu airtime obakubire ku video. Bannange nga tusanyukira nnyo programs zo. Nze buli kaseera mba nkulaba emmonaka buli wamu nze ndi kufolowawo. Bannange mwebale kumpagira. Trip ki yasinga okunyumira Pepe? Bannange ye yammonaka bannange yansanyusa nnyo. Ate nali ntamidde no munnange. Nze naye manyi si naye nalina obaweereza. Nali nakubiddwa dda. Tofaayo gwe tugenda kunoonyeza naye tutulayinga kati Ssekiganda ava mu America. Balinamu ku kasente n'ab'e UK. Nze nkulabye naye abantu bannyonnyola engeri gy'ofaananamu nga nange bwenfuka wano just eddakiika emu. Weeyogereko tofaayo nze nkuwulira weeyogera. Chocolate faanana bulungi. Ndi medium height. Akabina kwe kali naye era si ke k'abazungu kafa ak'Abanaafrika. Enviiri kweziri. Olaga kyekirala ndabika bulungi kale nze omuwala omutuganda agamba nti bannange mututeewaka abazadde bamusiimye bamwagadde ndabika bulungi kirabika bubi. Richie, ekirala. Baby okyaliko? Kwendi. Baby abantu balyagadde okumanya mu biseera by'eby'eddembe okola ki? Ebiseera byange eby'eddembe ngendako awo ku swimming, ngendako outing awo. Era nga omuntu obulamu akyakaza ku bulamu w'abeera. Kati osinga kuwoomerwa mmere ki? Bannange emmere yonna njirya. Ettooke eryo ebyobeze bulungi, muceere, kawunga, emmere yonna njirya. Nze sigamba nti naye sigambizzi. Kati abasajja abalya ekisolo ekyo bakole batya? Abalya ekyo ekisolo bannange
Sikyagala. Ndabikira bubi n'engeri gye kikaabamu. Kati baby oyambala otya bali yagadde okumanya wano kuba tulinawo Abamerika wadde kale first choice babadde bazungu ne njagala ati ogezeeko ku Bamerika. N'abandi nga muddugavu nga America. Yes, where bali wano tubalina aba Black Americans from the Black American, yeah. Enyambala yonna nze njambala. Fina, yeah. Nze ndi freestyler. Ngenda na mulembe buli kimu ekijja nze nyambala sifaayo. Naye sambala bwereere. Bwe ngamba nti ndi freestyler sigamba nti mpita bwereere. Kati bayinza okutwalako ebbali muge oyambala bikini ekutuuka. Bikini zintuuka naye nze saagala musajja avuga revansi. Bano abaagala ozina mu kabina obagobye. Abo abaagala ozina mu bubina nze sibaagala kubanga Katonda yateekawo akantu k'akabina n'ak'omu maaso. Abatanzania bagamba babyagala nnyo n'Abannayuganda baagwiza omuzoogo. Nze ebyo sibyagala sibigezanga kumbira ababulabi naye nze ndaba abantu bakaaba nnyo naye era naawe likyo kiraba bulabi kali akasolo k'omusajja kalina kubeera wali wasolo wa mukazi Katonda we yatondera kati ak'omusajja lwaki kagenda eri eyita embi. Osinga kuwomerwa style ki? Style bannange kabuzi tenkola bubi. Dogo style tenkola bubi. Mwagala nnyo dogo style abakazi b'ennaku zino. Ne wano nga neebase wansi tebinkola bubi. Ne waliwo n'okyusa okugulu n'okuzza eno emigongo nayo tebinkola bubi. Waliwo gye bayita fish style. Fish style ngambadde sigiwulirangako. Yeeti eyo fish style. Fish style yono nga bannange ali mu kuwa akawoozi naye nga eno wakukiisingako n'akuweweta ne ku nnyanto y'ebbeere kiraba. Tokano bannange naye njagala gigezaako yeetya. Bannange abeera akuzina naye nga akukiisinga naye nga eringanga mu foomu ya dog style ngeno wakiisinga omutwe nga guli eno weeguti ngeno wakukwatako kabeere n'akaweeweta mpola mpola yeyo fish style. Ebbeere lyokyalinako okyali oba omusajja yali agadde okumanya omubeezi ebbeere lyokweriri. Ebbeere kweriri lyayinza okukwata n'afiiringa okitegeera ogamba naye n'agamba nti kyekyo. Likyalimu ku mipiirapiira obulinga butenatena oba kweriri kuba sinaba kuzaalayo mwana kweriri. Olina enkovu mmeka ku mubiri ennene? Enkovu enkovu ninako nga 3 kuba nzijukira luli nali nfumba nineesala akambe. Nesala akambe ne wali eri nali ngenda ku boda nenfunawo ka accident kale boda nenkolobola kuko wano kugundi kugulu. Enkovu zino zirabika oba ziri awo gwaziraba gwe wekka? Eno eya boda kale okugulu kuba nali ntudde ku boda kuba erabika naye era si nnene nnyo era omuntu amala kugyetegereza omanyi bano ab'amaaso agalinga nga ag'ebyennyanja n'atunula waati n'akanula n'alaba awo. Ekitegeeza kati ate eri eyokusatu enkovu yali yaki? Eyokusatu kanabe. Eyokusatu awo edda nga tuli just ku ssomero twali omanyi bino ebyokugamba nti nga mumaze okusoma kigwera kwani ebyo bwe bityo nga ttaamu eggwako ey'okusomero nga muwumudde kiromo.
awo nagwa abo abaana bampindika ku ssomero awo nengwa nefunayo nekkovu ku viivi wano naye era siri amaanyi nnyo awo tebirabikalabika naye kuba ombuliza enkovu mmeka kubanga omusajja saagala nti waliwo gwe nakonekitinga wano last year oli n'asanga enkovu nga n'emyasamyasa bweti eri ku kisambi yonna emyasamyasa bweti nedda oli ato ezange omuwala baali bamutema ejjambiya n'enkovu yonna era kawboyi yaŋŋamba omuwala baddalabika bulungi ne bamutema ejjambiya nga alabikanga omwana akaabye waliwo wano omwana naye si wange omusajja yali yagadde okumanya oba omwana wo oba si yali yagadde okumanya nedda era wembeera nina lwaki nkweka omwana abeera wange eberi abanjagala na mwana waba tanjagala na mwana abatanjagala kuba guba musaayi gwange abasajja baagala nnyo okumanya wasika ebyo kwebiri ekitegeeza kwegamba atuuka wali butuusi n'ategeera ddala ne bamutendeka yayitayo ewasenga ekitegeeza ebirungo byonna byonna obirina ebyo sirika kwebiri kati g'omusajja wali yagadde ng'afaanana atya waba Black American alina kuba ng'afaanana atya nga muwanvu alabika bulungi wabweru ne munda ngamba nti mulanga ali so intelligent yasomako alina ku ssente ng'afaanana ngaani physically oyinza otumenyera ku bantu betumanyi ennyo buli omu gwamanyi nga Barack Obama okitegeera nga Barack Obama omusajja ng'afaanana nga Barack Obama onomufuna oyo asinga kuno nga balinamu otubutobuto si bonna naye nga yakola ku mubiri kwegamba naawe omuntu gola n'otunuulira n'ogamba ya mu butuufu omuwala yafuna gaayi yafuna omusajja kati onywamu nywamu akatonotono era naawe n'ogamba owoomerwa mwenge kikaaki sibigenda nnyo naye ombuuzizza onywamu naye nkugamba nywamu akatonotono simanyi nti bya mwenge biri awo naye bwe mbanga nkafunye nkanywamu ogenda ne fulo ekiba kiriwo kyonywako naye nga sinywa nnyo nga onogamba ebyo byokutamira biki ebyo nywamu akatonotono kati ku deeti yammwe esooka yo first date omusajja ono tumufunye afaanana nga Barack Obama kati muba mugenda kukola ki what do you suggest you guys do on the first date anti the first date of course tuba twagala ne tutuula ne twogera ne tunyumya kwegamba buli omu ne yeetegeera okitegeera ne mufuna buli omu n'afuna endowooza ya munne then ne mulaba eki ekigenda mu maaso eki ekinaddako ne mufuna the way forward kati omusajja osobola okumuwaako ku omulundi ogusooka nedda kati gwe togaba omulundi gusooka omulundi ogusooka kujja mulundi gwakubiri eyo tebeerako yakugaba eyo just muba mu meetings mwogere okitegeera buli omu ategeere munne kuba nyinza okumitinga n'oba nga tontegedde bulungi n'ogamba waayi omwana simusiimye ate mba oba tonsiimye akagundi kange lwaki nkakuwa kati olina passport weeri wali otambuddeko wanawo omusajja yaleegadde okumanya gye waliwo ogenzeewo
nagendako e Ghana, nagendako e Rwanda, nagendako e Dubai, nagendako Kenya. Wewe Tegeeza otambudde. Katonotono. Oliredde ogende Canada kuba wano olw'omusajja ampeereza message wano andaga ngambye omukazi oyo omwagadde bakwagadde nno olabika bulungi. Eno ennamba gy'okozesa erabika eringa e Ghana oba e Nigeria. Ya Ghana. Oliredde ogende Canada mu muzira. Ndiredde. Sajja wano akwagadde ampeereza message. Ne maama onyirira weebale kwekuuma. Munnange yebale kusiima byonna byengera bya Mukama. Kati ngenda kufunira omusajja deni male nkugatteko erinnya lyo mpozi ogambye eggwani nsooke nkusevinge wano then ndyoke nkufunira omusajja gw'ogenda okwogera naye. Kuba omusajja wuuno ampeereza message deni maaso kaawo ngenda kubagatta nga mmaze okuwuliriza abalala deni mbagatteko musobole okunyumya. Erinnya mpozi nteekeko ki? Teekako Remy. Remy. Remy? Remy twabadde naye ku lyato baamuwasizza beera banno wiiki zaali 2 ne maama ne bamukubba empeta.